This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. Mukama afeebazibwe mwenna bannanga abooluganda babadde bawuliriza ku cyberspace. Mukama yeebazibwe, new life yeebale bakuuma n'okubeera nti mwenyigira mu kigambo kya Katonda. Ate tukomyewo nate nga bulijjo okuyigiriza. Musumba Kabuye weebale nnyo n'abooluganda bonna boobadde nabo ku pano okubuulira ekigambo kya Katonda, kubanga kisinga bwe bulamu bwe tutambuliramu mu kaseera kano ke tulimu. Era n'olwaleero tuzze nga bulijjo olunaku olwokuna twogera mu Luganda, nga tuyigiriza mu Luganda, nga Bayibuli tuginyumirwa mu Luganda. Naye Oluganda bw'otalogendereza luzibuzibu, ebigambo ebimu ogenda okubisoma nga olina obinyweza. Njagala okubaaniriza mwenna abali ku Facebook, ku YouTube, Twitter ne Instagram nti mwebale nammwe. Njagala kaseera kano ke tugenda okutunula mu ndabirwamu eno gye twerabamu ne twetereza kye kigambo kya Katonda. Tugenda okuyiga amanya. Nze Godfrey Sempebwa Mubiru, nga ndi ne mukyala wange ali ku kamera, Godfrey Great Mubiru, agenda okubeera nga naye tuyigiriza naye. Njagala mujjeyo ebitabo byammwe abadde bayiga naffe, kubanga tuli kuyigiriza okugenda okuggula abatuuliriza okutegeera Bayibuli, kubanga bw'omala okutegeera endagaano enkadde n'endagaano empya mu kusoma ku Bayibuli kigenda kwanguyira. Emirundi egisinga tubadde twasomesebwa, naye nga tetwasomesebwa kwawula ndagaano nkadde n'endagaano empya, kugitegeera. Enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde n'enkolagana eyaliwo mu ndagaano empya eriwo mu ndagaano empya weebale nnyo, eriwo mu ndagaano empya, nti bwe tuba tubiteregedde kijja kuba kituleetera obutategeera Bayibuli. Kati nga tetunagenda walala nnyo, njagala tusharinge kamala okusharinga wano. Malo okusharinga wano, nammwe muyite ab'emikwano bonna gye bali, mubaleete bawulire ekigambo kya Katonda kubanga kikulu nnyo. Amiina. Muyite abooluganda, muggyeeyo Bayibuli zammwe, muggyeeyo ekkalaamu, kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako, kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Amiina. Ffe tetwogera eri byawandiikibwa, ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli ne tulyoka tubitegeera. Omutwe gwe tuliko olwaleero tuli ku paati 4 ey'okutegeera endagaano enkadde n'empya, enkolagana eyaliwo okuyita mu Yesu Kristo. Bw'omala ogitegeera, nkugambye kigenda kwangulira, kigenda kubirira kyangu mu kusoma Bayibuli. Katusabe. Taata, twagala okwebaza buli lwe tujja mu maaso go nga twagala okufuna okutegeera okuva gy'oli. Tukwebaza eri buli kinoomu ataddeko omukutu n'alogenga okuwulira ekigambo kino. Obikkula okutegeera era obikkula okumanyako gye bali taata. Twebaza buli kinoomu alogenze ku mukutu guno nti wabawo ekibadde kimusiba okutegeera ekigambo kyo, tukigoba mu linnya Yesu Kristo, kubanga tuweereddwa obuyinza. Era tujja mu maaso go taata nga tukwebaza era byonna by'otuwadde n'otukolera olw'okumanya okutegeera ekigambo kyo, kuba kyekisinga. Wajja n'ofa ku musaalaba tusobole okuba abalamu, otuggyeko ebibi byaffe era wabituggyako, kubanga kati tutuukiridde mu maaso go. Byonna tubisabira olunaku olwaleero nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyika Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda bampuliriza nga bulijjo, leero olunaku lwakuna. Twebaza Katonda buli lunaku lwatuwa ekiseera eky'okujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda, nti buli lwe tuyigiriza ebaayo omuntu afuna okubikkulirwa n'okutegeera kwa Katonda, abadde talina kyamanyi ekimu n'akifuna. Tuli ku mutwe ogugamba nti okutegeera endagaano enkadde n'empya
okuyita mu Yesu Kristo. Bulijjo tubadde tuyigiriza nga tujja tuyigiriza mu series ey'ebintu bingi ne ka tuli ku part 4. Bw'oba oyagala okumanya series endala ze tubadde tuyigirizaako osobola okugenda ku YouTube channel yaffe n'okebera n'ogenda back to the Bible truth n'olaba ebibadde biyigirizibwa bingi nnyo bye twogeddeko. Kati naye kiri eri ggwe okufuna okutegeera okwewaayo kubanga bino ebintu by'obwakatonda byakumanya n'okubikkulirwa Omwoyo Omutukuvu. Si bya magiki, si bya feeling, olina okusoma omanye. Amiina. Kikulu nnyo mu musingi era kyekisumuluzo eky'okutegeera Bayibuli nti enkolagana gy'olina mu Katonda, obwakatonda bwonna n'okubikkulirwa kw'obwakatonda kuli mu byawandiikibwa bino, ebyawandiikibwa ebitukuvu byatuwandiikibwa gye tuli. Kati n'olwekyo kyekiva kikwetaagisa ggwe okumanya Katonda eno. Katonda ono ogenda mumanya otya? Ogenda kumumanya kuyita mu byawandiikibwa. Ebitabo bingi nnyo ebiwandiikiddwa, billions of books mu kaseera kano, naye kino ekitabo kye twogerako kyawuliddwa. It is a holy book ekirimu ebyawandiikibwa ebiri holy. Engeri yokka okukimanya kubisoma. Ebyawandiikibwa bino ebitukuvu byawandiikibwa gye tuli ate byayawulibwa tusobole okubitegeera. Mu Luyonaani bakiyita hagios, we bakiyita byayawulwa ate bijjudde okubikkulirwa kwa Katonda. Ebyawandiikibwa bino byenjogerako. Omusumba wange era omuyigiriza wa Bayibuli eyansomesa yaŋŋamba nti oluyimba oba okuyigiriza oba CD yonna gy'owulira bw'eba nga teyina bubaka bugenda kuyimusa nga obubaka obwo nga buva mu byawandiikibwa bino ebitukuvu, eba teyina kyegenda kukolera. Eyina okuba nga ebigambo by'owulira biva mu byawandiikibwa bino. Gyo twabadde tuyigiriza ku ky'Omwoyo Omutukuvu nti ennyimba ezimu tulina okuddayo ne tuzicekinga ebigambo byazo. Lwaki? Kubanga kati tutegedde amazima mu Kristo. Newankubadde zisawundinga nti za Kikristaayo, newankubadde zisawundinga nga nnungi, naye tulina okuddayo okulaba ebigambo byazo kubanga ennyimba ezimu kati bwe tuziyimba obuyimbi olw'okuba nnungi zitujjako okutegeera obuliwo bwaffe mu Kristo. Amiina abooluganda. Ziba zitujjako obuliwo waffe n'okutegeera. Kati kye tumaze okutegeera kyetuva tuddayo ozitunuulira tuzeetegereze tutandike okukyusa ebyo ebirimu nga tebiraga Yesu Kristo ali mu ffe. Tutunuulira endagaano enkadde. Endagaano enkadde terina mazima gonna okujjula kyeŋŋamba nti si endagaano enkadde tereeta Katonda yenna mu mazima gaayo. Kyova olaba tuba tuddayo okugisoma ne twawula kubanga bw'otunuulira endagaano enkadde mulimu abantu ebimu bye baayogera, mulimu ebintu bye baayogera nga temanyi naye nga baayogera. Tugenda kutunuulira mu kitabo ky'Abaebbulaniya kye tugenda okusooka nakyo olw'okwagala okutegeera endagaano enkadde eno. Bayibuli egambye Abaebbulaniya 1 essuula 1 olunyira olusooka, Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Bw'owulira bajjajjaffe si bajjajjaffe, bajjajja baabaki? Baba Isirayiri.
abayudaaya bayogerako wano kyekyo lwaki tuddayo okusoma ebintu bino tubitegeere wano ayogera ne bajjajja b'abayudaaya si bajjajjaffe nti katonda edda yayogeranga mu bitundu bw'oddayo mu luzungu egamba nti portions of the truth kyekyo waki mbagambye nti amazima tegaali complete mu bannabbi kati tutunuulira endagaano eno nti tejjaayo mazima gonna yayogeranga mu bitundu kati tosobola kuddira ndagaano nkadde ovvuunule endagaano enkadde mupulidde tosobola kuddira ndagaano nkadde ovvuunule endagaano nkadde ogenda kufuna obuzibu era emirundi mingi abasomesa bonna abaddidde endagaano enkadde okugivuunula n'endagaano enkadde ebyawandiikibwa babikyusizza kati kiba kikwetaagisa endagaano nkadde yakwekebwa okumanya nti endagaano enkadde yakwekebwa endagaano empya ebikkuliddwa gye tuli kiki kyengezaako okuleeta wano bwe ŋŋamba nti endagaano enkadde yakwekebwa mbasigamye nti baakweka ebirimu tuleme obitegeera naye yesu yakwekebwa mu ndagaano enkadde ate alabisibbwa mu ndagaano empya endagaano empya ebikkula endagaano enkadde endagaano enkadde yesu mbagambye nti akwekebbwa naye mu ndagaano empya abikkuliddwa tusobole okutegeera kiki ekyali mu ndagaano enkadde kati okuyita mu ndagaano empya tutegeera eyo yesu eyali akwekeddwa mu ndagaano enkadde saagala weerabire nti ekitabo kino kye tusoma ekya bayibuli kya yesu n'obubaka obulimu bukwatagana kwani ku yesu kristo njagala mbaweeyo ekyokulabirako tosobola kuddira ndagaano nkadde kukola ki kuvuunula nga bwe mbagambye tugenda kutunuulira ebyawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli si ffe kulaga byawandiikibwa tugende mu kuva yogerako nnyo njala kwongerezaako ku ekyo kyova okwogera nti endagaano enkadde endagaano enkadde tetulaga bulambulukufu bwonna mu mazima gaabwo kyova tosobola kuddira ndagaano nkadde givuunusa n'endagaano mpya olw'okuba teeraga bulambulukufu bwonna y'ensonga lwaki tosobola kubeera nga ogikola ki ng'ogivuunuza okuddira endagaano enkadde okukola ki okugera okuvuunula endagaano empya era okwongerezako ekyo ogambye nti omubuulizi yenna oba omusomesa wa bayibuli yenna bw'amala n'akozesa endagaano enkadde aba ajja kufuna obuzibu okuvuunula endagaano enkadde bw'agikozesa kubanga endagaano enkadde yo bw'oba waakugikozesa mu kubuulira eteeka okuba nga okozesa reference kyevadde njagala nti ogikozesa nga reference otyo kubanga endagaano empya endagaano enkadde ekwekeddwa ate endagaano empya ebikkuliddwa ekwekeddwa yesu akwekeddwa mu ndagaano enkadde ate yesu alabisiddwa mu ndagaano empya ekitegeeza nti abikkuliddwa kiri ekitaategeerekeka ekyali ekisiikirize ekyo kyali kuba endagaano enkadde kisiikirize ekiraga kristo kwegamba ekifaananyi tekivaayo bulungi naye ate mu ndagaano empya kristo bw'amaze okujja abikkuliddwa kati atubikkulirwa kyaba endagaano enkadde abannabbi kye baalanganga ne kye baagezaako okwogera ekyembadde njagala webale nnyo omukyala mubiru nga akimanya nti mu kuyita mu kristo katonda abikkulirwa mu kuyita mu kristo katonda abikkulirwa era ekitabo kino ekya bayibuli bubaka
kitabo kya Yesu era bwe bubaka bwa Kristo. Amina. Nti omuntu gwe tuba tugenda mu maaso okusoma omuntu abeere ng'ategeera akirina kiki tusoma nti tusoma kati ku obulokozi ye Kristo gwe tusoma era gwe tuyigiriza okusobola okuba nti omukkiriza ono yeetegeera gyenvuddewo obulokozi bwe bwali. Abakatwegattako tuli mu kuyiga okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Kino kitundu kyakuna kye tuliko. Katugendagenda mu kuva essuula 4 tutandikire ku nnyiriri olw'22 paka ku lw'26. Naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye wange, nange nkugambye nti leka omwana wange ampeereze, naawe ogaanye okumuleka. Laba nditta omwana wo omubereberye wo. Awo bwe baali nga bakyali mu kkubo mu kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Njagala muwulirize ebigambo bino. Awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi n'asalako ekikuta ky'omwana we n'akisuula ku bigere bye n'ayogera nti, olibaze wa musaayi era omwami ow'obugole bw'omusaayi. N'amuleka n'alyoka ayogera nti, olibaze wa musaayi olw'26 olw'okukomolwa. Bw'otunuulira wano ekigambo n'ayagala okumutta n'agezaako, bw'oba teweetegereza kusoma byawandiikibwa bino birungi, oyinza okulowooza nti Katonda yayagala omutuma ate n'ayagala akole ki? Amutte. Kati kyekyo lwaki tuddayo okusoma n'okwetegereza ebigambo bino? Kuba Bayibuli etugamba nti Katonda takola ki? Tatta. Ate mu ye temuli kizikiza. Bwe tugenda wano ku lw'25 atugambye, awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi n'asalako ekikuta ky'omwana we n'akisuula ku bigere bye n'ayogera nti, olibaze wa musaayi era omwami w'obugole bw'omusaayi. Olw'26 n'amuleka n'alyoka ayogera nti, olibaze w'omusaayi olw'okukomola. Njagala otunuulire wano. Musa ye yawandiika ebintu bino. Ddala kitegeeza nti Katonda yali azze n'ekiso, yali amulaze ekiso ate asalewo amutte ng'ate yamutumye. Kyova olaba nti oyina okwetegereza. Singa Katonda yali ayagala kumutta, yalina ki? Yali talina kumutuma ate amukole ki? Naye yamutuma. Wano Musa yalinga eyalwala n'akola atya? N'alowooza nti Katonda amusunguwalidde. Mukyala we n'agenda n'asalako omwana ekikuta n'akireeta Musa asobole okubeera ng'asobola okugendawa okweyongera e Misiri. Mujjukire nti circumcision, okomola, kyali kikulu nnyo eri Abayudaaya. Nnyo. Kikulu nnyo eri Omuyudaaya. Kati omukolo guno gwalina okukola ki? Okukolebwa. Kati ekifo Musa kye yali ayimiriddemu yalina okubeera nga alina okuddayo wa e Misiri. Naye njagala mumanye nti Katonda, mu mbala ya Katonda temuli, Katonda tatta era tagenda kutta. Kyekyo lwaki tulina okusoma endagaano enkadde eno, tulina okusoma endagaano empya tutegeere endagaano enkadde. Tugambye eri gye tuvudde mu maaso nti endagaano enkadde tesobola kuvuunula ndagaano nkadde. Endagaano empya yevuunula endagaano enkadde. Lwaki? Kubanga Yesu azze okutulaga Katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Ensonga lwaki esitole esomekeddwa kubanga bino yabiwandiika ye Musa era
ye mutuufu okutunnyonnyola ki ekyaliwo kye yalaba naye mu kuyita mu story eno tulina kye twagala okuyiga tulina kye twagala okukola ki okuyiga okumanya engeri y'okutegeera endagaano ki endagaano enkadde ddala ddala ekibuzo kiri nti katonda atta kubanga kintu kikulu nnyo okumanya kubanga katonda wano yesu yatubuulira saagala mwerabire nti katonda yesu kwe kubikkulirwa kwa katonda amiina ate katonda alabisibwa mu yesu kwe kubikkulirwa kwa katonda katonda alabisibwa mu yesu era yesu kyekifaananyi kyani kya katonda yesu kyekifaananyi kya katonda yesu kwe kulaga obwa katonda bwonna yesu ye headquarters za katonda bw'olaba yesu oba olabyani era ekibuzo kijja ne kigamba nti kati musa kino kyeyayogera yategeeza otyo kubanga yagala nti katonda n'ayagala okumutta kiki yali ategeeza mu ndagaano enkadde tutegeera nti okumanya kwabwe kwa katonda kwalinga kutono bwe bali nnyo okw'endagaano enkadde ebintu byonna ebirungi n'ebibi baabissanga ku muntu omwani katonda kubanga omwoyo abaleetera okulaba baali tebali naye yajjanga buzi okujja okubabuulira biki ebyo ebiribaawo kakati bebulani yetugambye nti kati mu kaseera kano ke tulimu ayogera okuyita mu mwana we naffe kati tweyongerayo kyekino lwaki twagala okujja okusomesa ebintu bino abatuwuliriza abali ku mukutu abali ku Facebook abali ku cyberspace abakkiriza mwenna musobole okutegeera katonda yesu kristo abikkula katonda okumutegeera yesu kristo abikkula katonda eri omuntu yesu kristo ye katonda atulaga embala ya katonda yabikkula ne tumutegeera nga bwe batamutegeera mu ndagaano enkadde kati ffe tumutegeera okuyita mu yesu kristo kubanga amaze okujja otyo kubanga aze gye tuli ayambadde omubiri amuddeko eri mu biro bye yatambulirako amaze okufa aziikiddwa azuukiddwa amaze okununula omuntu so yesu kwe kubikkulirwa kwa katonda eri omuntu yesu yatulaga embala ya katonda ab'endagaano enkadde kye bataalina so yesu azze okutubikkulira obwa katonda obutuufu obuliwo amazima mu katonda ate tujjukira nti ab'endagaano enkadde tewaaliwo omwoyo omutukuvu baluŋŋamya ngaffe olwaleero kubanga awatali kufa na kuziikibwa na kuzuukira omwoyo wa katonda teriiwo atuula mu muntu ng'olwaleero bino ebintu bikulu nnyo okubimanya mu bulokozi buno bw'olimu kati tulina omwoyo wa katonda yesu agambye nti yajja okutulaga yajja okutuwa obulamu manya bw'oba olina yesu nga wakkiriza yesu kristo okuba omulokozi wo olina obulamu newankubadde oli mubiri guno ogwayamadde ogufa olina obulamu tugende mu kyawandiikibwa ekiri mu baluwa ya yokaana esooka essula 5:12 kyekyo lwaki nabagaye mugyeyo ebitabo byammwe tuwandiike ebyawandiikibwa bino oddeyo obisome mu kusomako edda osobole obitegeera ebbaluwa ya yokaana esooka essula 5:12 agambye atya alina omwana alina obulamu atalina mwana wa katonda talina bulamu olidde bwayongeddeko ku paati b atalina mwana wa katonda si mwana bwana ono wuwo wawaka evanjo nedda atalina mwana wa katonda talina bulamu bino ebigambo bw'obisoma njagala obisoma obitwale mu luzungu kye bagamba acknowledging obitwale tugende baluumi
Baluumi essula 8 olunyolo 2 bino byonna bye tuleeta ebyawandiikibwa bikulaga kukakasa ani ali mu gwe wakkiriza. Baluumi essula 8 olunyolo 2 kubanga etteeka ery'omwoyo kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo ye Yesu yanfuula ow'eddembe okunzija mu tteeka ery'ekibi n'ery'okufa. Wali agambye nti alina omwana alina obulamu. Wano etteeka ery'obulamu mu Kristo lye lyanfuula ow'eddembe okunnyingiza. Kati bwe wamala okukkiriza Yesu Kristo wava mu liri etteeka ery'okufa n'oyingira mu tteeka ki? Ery'ekibi. Erikuwa omwoyo w'obulamu mu Kristo Yesu. Amiina. Kaakati ekintu kyokka ky'olina ky'osanga mu Yesu Kristo bwe bulamu. Bwe bulamu. Naye bw'oba tonnasomesebwa bulungi kutegeera gwobeera awo okugula okumu kuli eno ndowooza ŋŋenda kufa ndowooza ono Yesu gwe nakkiriza taliyo gyali bino bye twogerako facts. Tugende mu Yokaana essula 5 olunyolo 24 wandiika ebyawandiikibwa bino. Yokaana essula 5 olunyolo 24 ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo. Ddala ddala banange owulira ekigambo kino nga bwe nkisomye gw'ogamba otya nti olinda obulamu obutaggwaawo ng'omaze kufa naye wano ng'akugambye nti awulira ekigambo kyange nakkiriza eyantuma alina obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo tubufuna tukyali mu bulamu kati. Kati wendi wano nina obulamu obutaggwaawo. So talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Bw'oba ggwe ng'osoma ebyawandiikibwa bino nga tobitwala kiri eri ggwe naye nze bwe mbisoma ne mbitwala ne mbikkiriza. Ekyo kirigamba nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo. So talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Kitegeeza nti bw'okkiriza ekigambo kya Katonda kye n'okikkiriza oba oyingidde mu bulamu obutaggwaawo. Oyingiramu kati nga tonnafa. Bwe bali nnyo tolinda ate omala okufa ate ofuna mu musango ng'okufa ng'oyingidde mu bulamu. Ekitegeeza nti ne bw'olifa oliba mulamu. Ovudde mu mubiri guno ogufa obeera mulamu. Amiina. Tugende ku Yokaana 10:10 nagambye ndeeta ebyawandiikibwa bingi byonna bitulaga kiki kye tuli mu Kristo. Omubbi teyajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo mu bungi. Kati ekitegeeza nti mu Kristo tulina bulamu bwokka si kufa. Ekyo kikulu eri omukkiriza nti olina okumanya nti newankubadde ndi mu mubiri guno ogukyalwala naye nina obulamu obutaggwaawo ndi nabwo mu bujjuvu. Luka 9 tugenda ku lunyio olwa 54 paka ku lwa 56. Abayigirizwa be ba Yakobo ne Yokaana. Abayigirizwa be Yakobo ne Yokaana bwe baalaba ne bagamba nti Mukama waffe oyagala ndagire omuliro guve mu ggulu okubazikiriza ng'Eriya bwe yakola. Bano bayigiriza baani? Ba Yakobo ne Yokaana. Yokaana baagala okulaga Yesu nti balina amaanyi ag'okutta. Naye mujjukire Yesu yajja okutulaga nti mu ye alina kwagala temuli bubi. Olwa 5:5 naye n'akyuka n'abanenya n'ayogera nti temumanyi omwoyo gwe mulina kubanga omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubulokola. Bino bye byawandiikibwa ebiraga kiki?
katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Kati yesu akitubikkulira, omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubalokola. Awo ne bagenda mu mbuga endala. Bw'otunulira yesu nti tuli mu kuyiga endagaano enkadde n'empya mu Kristo. Kati tulaba ki ekiri mu ndagaano enkadde nga bwe tuzze twogera nti endagaano enkadde Yesu yali kisiikirize, mu ndagaano empya Yesu abikuliddwa, amaze okujja ati abikkudde alaga obwakatonda. Kristo Yesu yatulaga obwakatonda, yajja okulaga obwakatonda eri omuntu. So bwe tuva okusoma mu Luka okuva ku lunyiro lwa 24 paka ku lwa 26 ku lwa 5 paka ku lwa 56 nti abayigiriza be Yakobo ne Yokaana bwe baalaba ne bagamba nti Mukama waffe oyagala ndagire omuliro guve mu ggulu gubazikirize ng'Eriya bwe yakola. Naye n'akyuka n'abalinya n'ayogera nti temumanyi omwoyo bwe mulina kubanga omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bwa bantu wabula okubalokola. So kati wano kye tuyiga nti tulaba embala ya Katonda. Kristo yatulaga embala ya Katonda. Ebyawandiikibwa biri bye tuzze tusoma byonna bibadde bitulaga nti Kristo bwe bulamu, ye bwe bulamu. Olw'okuba ye bulamu yajja okuwa omwana w'omuntu obulamu. Kati okumanya kuli okutono okwali mu ndagaano enkadde Kristo ayongera okutugaziiza okusobola okutegeera obulamu buno obulokozi. Kye nasoose obagamba nti ekitabo kino bwe bubaka obutulaga gye nvudde waffe obw'obulokozi bwe bulikkiriza alina okumanya obulokozi wajje buva. So kati wanaatulaga nti teyajja kuzikiriza muntu wabula yajja okutuwa obulamu, yajja okutulokola, okutuwa obulamu. Era olw'ataano mu 6 lugambye awo ne bagenda mu mbuga endala, ekitegeeza yabalaga embala. Kubanga wano mu ndagaano enkadde ye ddala kituufu abannabbi Elisa yayita omuliro ne gukola gwokya. Era bano ngera bwe tujja tuyiga nti endagaano empya gye tuyita endagaano empya Matayo, Marko, Luka ne Yokaana eri extension ku ndagaano enkadde. So kati olw'okuba baali Kristo azze okulaga obwakatonda oba okusimba obwakabaka bwa Katonda, yali olwo abayigiriza engeri ki obwakabaka buno obwakatonda obulokozi buno bwe bugenda okuba nti bukola. So kati bano baalinamu kiri ekyabali bannabbi engeri gye baakolanga kubanga ekyo kye baalabanga era kye baategeera era kye baasomesebwa. Naye Yesu n'abalubikkulira embala ya Katonda nti omwana wa Katonda teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubulokola. Evolaba nti baavaawo ne bagenda ku ki? Mu mbuga endala kubanga baali bayita mu kibuga eky'Esamaliya. Kati Abasamaliya bano ne babagamba nti temujja kuyita mu mbibiro zaffe. Kati awo abayigiriza ne bagamba nti mwana Yesu twereereremu wano tubadde ne nnabbi waffe nga mukasuka ye buli kyakola kikola kitya kituukirira. Ye buli kyakola kituukirira. Naye Yesu n'abalaga embala ya Katonda bwekola ki? Bwefaanana. Naye era singa Yesu yali nga atta yandibadde ekiseera ekyo alaga okutta kwe. Webale nnyo. Kubanga Katonda musi yandibadde alaga okutta nti kale muyite omuliro. Naye abategeezezza n'abagamba nti omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bantu wabula yajja kubalokola kubawa bulamu. So Katonda awa bulamu. Byandikwa byonna bitulaga nti Katonda awa bulamu. Muye temuli kufa ate talita ate tatta. So okuyita mu byawandiikibwa kitulaga era ogenda nga tusoma eno mu maaso tugenda kubeeyongera nga tuyiga. Amiina. Njagala tugende mu kyawandiikibwa ekyongero tukakasa nti omwana w'omuntu teyajja kutta. Tugende mu Luka essula 9 olunyiro lwa 5-6. Agambye atya? Kubanga omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubulokola.
baali niwe baatuka Yesu yabagamba ate tuyita wano batuganye tugende mu mbuga endala kitegeeza tebeekaka kuyita mu kibuga ekyo wabula yabagamba nti tugende mu kibuga ekirala ekyo kyekiraga Kristo engeri gy'annyonnyolamu obwakatonda bwe bukola kubanga yajja katonda Yesu yajja okutubikkulira obwakatonda amazima mu bwakatonda nti tulina ebyokusoma bingi nnyo mu ndagaano muno enkadde ebijja okutulaga engeri ab'endagaano enkadde bwe bawandiikamu kwali kutono webale nnyo kwali kutono kubanga omwoyo wa katonda yalinga tali mu bo ngaffe olwaleero nti tulina omwoyo ali mufe atubikkulira era atuluŋŋamya ati bo omwoyo yajjanga buzi n'abagwangako n'ababuulira ekyokulagula n'ekyekigenda okubeerawo naye nga tababikkulidde kisa kya katonda kino kyonna ngaffe olwaleero tugenda kulaba ebyawandiikibwa nga mukyambiru bwagambye bye tugenda okusoma ebimu nga example ziraga ddala nga waliwo okufa naye nga bw'oddayo ne weetegereza okufa okwo kwali kwabwa katonda eyakuleeta kye tugenda okukola tulabe mujjukire nti katonda okwagala kwe yatulaga yawaayo omwana we ajja okutununula sirowooza muntu kwagala kujja kukununula ate n'asalawo amale akola eki akutte oyaba muntu taba katonda aba muntu ekwaga nti bwayagadde n'okuwaayo n'awaayo omwana we kati kitegeeza yawaayo omwana we okufiiririra ebibi byaffe ate mu kiseera kyekimu ate nate oyo aba katonda atategeereka abalokole kyekilwaki tulina okuddayo okwetegereza ebyawandiikibwa bino abakkiriza mu Kristo tulina okusoma ebyawandiikibwa okubitegeera amiina tugenda mu Samwiri ekyokubiri ssuula 12 okuva ku 14 paka ku 15 kale tugende Samwiri ekyokubiri essuula 12 naye kubanga owadde abalabe ba Mukama ebbanga ddene okuvvoola olw'ekikolwa ekyo omwana akuzaaliddwa talirema kufa naye muwulire ebyawandiikibwa ebyo awo Nasanaani wano bawandiika oluganda luno bawandiika Nasanairi ne yeddirayo mu nnyumba ye awo Mukama n'alwaza omwana muka Uliya gwe yazaalira Dawudi n'akola ki n'alwala nnyo wano bagambye mu 15 awo Nasanairi ne yeddirayo mu nnyumba ye awo Mukama n'alwaza omwana wa muka Uliya Dawudi n'alwala nnyo bw'olaba wano mu kuwandiika bawandiika nti Mukama n'alwaza omwana kati gwe bw'osoma ekyo bw'ova eri mu ndagaano enkadde n'ogamba nti Mukama yalwaza omwana waani wa Dawudi naye jjukira Nasanairi yajja nabbi n'ayogera mujjukire mu biseera ebyo kirwaddeko twogerako ali nti bannabbi baayogeranga olw'okuba baalina obuyinza bannange katonda yatwagala okumanya yatwagala yatuwa okusalawo free will eri ku Adamu kwe kwasookera okusalawo naye kati wano nabbi yayogera n'ateeka obuvune ku nnyumba yaani ya Dawudi omwana n'afa naye bawandiisi bagambye nti katonda n'alwaza omwana otyo nti nabbi Nathanairi yajja eri ennyumba ya Dawudi n'ala n'asuula obunabbi bwebale nnyo n'amugamba nti naye kubanga owadde abalabe ebbanga eddene okuvvuula ekikolwa ekyo omwana azaaliddwa talulema kufa ye ne yeddirayo mu nnyumba owulira ebigambo ebyo ebigambo bino yes ebigambo ebyayogerwa kubanga mu biro ebyo bannabbi balina amaanyi eri akamwa kaabwe ne katonda ekibaawo ne kibeerawo
so kati twagala tuli ku kigambo ekyokwawula endagaano n'enkadde mu Kristo. Tugambye nti endagaano enkadde kisiikirize ate endagaano empya ebikkuliddwa yebikkulwa obwa Katonda bwe buli obutulaga endagaano enkadde ki kye baakola ki ekyayogerwa. Kati mu kuyita mu bigambo bino omwana akoze eki alwadde n'okufa afudde naye kati ekyo kiteekeddwa kwani ku Katonda kiteekeddwa ku Katonda nti yakikoze eki yakikoze naye bwe Katonda si musi singa Katonda buli mwonoonyi yenna amutta singa ku nsi tekuli kubanga bonna abalokose n'abatalokose basigala boonoonyi naye ne ku Adamu bwe yayonoona gwe yandisookeddeko ddala n'amutemaatema n'amugamba nti lwaki oyonoonye otyo nedda naye olw'okuba Katonda kisa yatambuza abantu bano okubatwala okutuuka mu kutegeera mu dispensation eno gye tulimu nti luno olugendo lwe tugambye nti gyenvuddewo obulokozi bwaffe ebyali mu ndagaano enkadde n'enkolagana Katonda gye yalina n'abantu ab'endagaano enkadde. Kati tulaga ebintu ebifaanana bwe biti ebyaliwo nga biteekebwa ku Katonda nti Katonda ye yabikola atya naye nga wano Nasanayiri ye yajja n'ayogera n'asuula obunnabbi bwe ne bukola butya ne butuukirira naye ng'eyo teyali nkola ya Katonda si ye yatta omwana. Okitegeera kati bwe tutyo bwe tweyongera mu maaso okugenda okusomera ku nnabbi Ezekieri tusobole okulaba okutegeera na Ezekieri 18 olunyiri olwokubiri paka ku lwokuna. Mubadde mutya n'okwogera ne mugera olugero luno ensi ya Isirayiri nga mwogera nti bakitaabwe balidde ezaabu ezituŋŋuntulira n'amannyo g'abaana ganyenyeera. Luno oluganda oluka nga bwendi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda temuliba na nsonga nate okugera olugero olwo mu Isirayiri. Laba emmeeme zonna zange ng'emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange. Emmeeme ekola ekibi yeefa. Laba emmeeme zonna zange ng'emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange. Njagala mugendera ekyawandiikibwa ekyo. Emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana byonna byani bibye naye emmeeme ekola ekibi yeekola ki eyonoona agambye ekola ekibi yeefa. Ekitegeeza nti kufa kuva mu ki mu kukola kibi. Ekibi kye kireeta okufa. Okufa kuva mu ki mukola kibi. Katonda si yatta. Tusobola okuyita mu byawandiikibwa bingi nnyo, tusobola okulaba ebyawandiikibwa naye ng'ebyawandiikibwa byonna bitutuusa ku kintu kimu nti Katonda tatta. Okufa kujja na kibi. Omuntu bw'ayonoona ng'akola ki? Okwongereza ku ekyo bwe tutunuulira Lubereberye 3:1 egambye nti Katonda n'alaba buli kyakoze era ng'alaba kirungi ne waba enkya ne waba akawungeezi ne waba enkya olunaku olw'omukaaga. So kitegeeza buli Katonda kye yakola kyonna kikola ki? Kyali kirungi. Mu ye temwali ki? Temuli kufa kubanga mu Lubereberye tetulabawo okufa okujjako ng'omuntu amaze okukola ki? Okwonoona beera okufa n'alyoka ajja. Ate bwe tugenda mu Baluumi essuula 5 olw'e12 lugambye nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku buli muntu ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona.
ekitegeeza ekibi kino kyayingira ku lw'omuntu omu otyo kino ekireeta okuba nti abantu bonna bayonoona kubanga abantu bonna bali mu sisitemu ey'okwonoona adamu gye yaleeta ey'okujeema kyekiyitibwa nti bonna abantu bonna bayonoona newankubadde tebayonoona mu ngeri yaani ya adamu gye yayonoona naye sisitemu y'okugaana obwa katonda okukolera mu muntu eyo sisitemu yaani sisitemu ya adamu so kati omuntu oyo omu ye adamu eyaleeta okufa eyaleeta okufa era eyaleeta ekibi kufa n'ayingira olw'ekibi ekyo ky'omuntu omu oyo so abantu bonna ne bakola ki ne bayonoona so ekibi kyekyaleeta okufa omuntu ye yakola ekibi bwe yajeema n'atatwala kigambo kya katonda kiyamulaka kati n'alyoka akola ekibi ne kiryoka kikola kitya kireeta okufa bwe tweyongera okutunuulira nate tujja kulaba mu bifo bingi nnyo nga essomero lino bwe ligenda mu maaso kubanga waliwo n'enjigiriza eriwo eyigiriza nga bulijjo bwe tubadde tusomesa ku generation curses nti katonda awalana paka ku mulembe gw'abannakasatwe ne bannakana ekyo awandiikibwa tugenda okulaba ng'ate si bwe kiri katusomewo tugende mu Kuva essuula 2:5 n'olw'omukaaga tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze ndi Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ab'ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa emirembe egy'oku bannakasatwe ne ku bannakana egy'abantu abankyawa olw'omukaaga era addiramu abantu nga 10 abanjagala abakwata amateeka gange. Amiina. Kati tulaba nti kino ekigambo kye bagamba nti Katonda alikyalira obutali butuukirivu bwabwe. Ey'oluzungu ekijjayo bulungi. Ey'oluzungu bulungi temenyaamenya bigambo ebyo bitereeza. Bireeta bulungi. Olina ey'oluzungu awo gisomemu. God will visit the iniquity. Alikyalira. Thou shalt not bow down to them, none serve them, for I, the Lord, thy God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Kati bw'oddayo okumenya ekigambo kino nti ndikyalira, bw'ogenda mu Lwebbulaniya mu Greek context, okukyalira kuno tekitegeeza kukola ki. Lwebulaniya kati no mbadde ntuluse mu Greek nti tekitegeeza kubabonereza, kitegeeza okukola ki? Okufaayo. Kyekitegeeza wano tusoma Okutegeera Endagaano Enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Okukyalira kuno tekwali kubonereza nti agenda kubonereza generation eddako n'eddako abannakasatwa ne bannakana nedda. Ayogedde nti agamba nti God will visit the iniquity. Yes. Agamba nti agenda kukyalira obutali butuukirivu. Agenda kukyalira obutuukirivu. Ekigambo kino okukyalira yes. Ekigambo eky'Olwebbulaniya kitegeeza okufaayo. Agenda kufaayo. Katonda agenda kufaayo eri obutali butuukirivu okuva mu generation eyokusatu n'eyokuna. Tagenda kubanga abavunaana. Kiba kitegeeza agenda kutekinga care of. Oleese ekigambo ekituufu okukitegeera, tagenda kubavunaana. Kitegeera tagenda kubavunaana. Olwo tulaba nti okubikkulirwa kugenda kukola ki?
kukula okuva mu kuva olwo Katonda ajja atambula agenda yeeraga abantu wakakati wano tuli mwani tuli mu Ezekiya naye wali mu kuva twalabye naye kati wano tuli muki mu Ezekiya atunyonyola agenda kutekinga care of agenda kufaayo eri generation zino naye nga tagenda zibonereza naye kati abooluganda bwe bagenda okusoma ebyandikwa bino bo baddira endowooza yaabwe gye bateekamu naye nga bwe tuva okusoma wano agambye agenda kukola ki kukyalira kati olw'Ebbulaniya mu to visit the iniquity kitegeeza okuba nti afaayo atekinga care of obutali butuukirivu ate bwe tunaafuna akaseera emaso gye tujja nga tugenda kuyigirizaako ku kutegeera Katonda okusukkuluma ng'olowooza mulowooze tulina Katonda gw'olowooza gwe mu mutwe gwo Katonda ali wano Katonda atwagadde nti atuwadde ekigambo kye otyo kiri mu kitabo kino ekya Bayibuli ya inspiring abantu so kati tusoma ne tutegeera amiina ne tutamujja mu birowoozo byaffe ate tuba tusoma Bayibuli si yekola ki si Bayibuli yebyandikwa bye bitubuulira so si ffe tuwogera eri ebyawandiikibwa katweyongereko mu maaso wano tugenda kutunuulira Yeremiya 3:1 olunywa lwa 29 mu nnaku ezo nga tebakyayogera nti bakitaabwe balidde ezabbibu ezituŋŋunula n'amannyo g'abaana ne ganyenyeera kaakati tutegedde ekyawandiikibwa kino twagala tugende mu Ezekieri tusobole okwongera okukola ki okutegeera Ezekieri 18 olunyiriri olw'19 paka ku 21 era naye mwogera nti omwana kiki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe omwana bw'aba ng'akoze ebyalagirwa eby'ensonga era ng'akutte amateeka gange gonna era ng'akoze talirema kuba mulamu olwabiri emmeeme eyonoona erifa omwana talibaako obutali butuukirivu bwa kitaawe muwulidde so ne kitaawe talibaako obutali butuukirivu bwa mwana we obutuukirivu obw'omutuukirivu buliba ku ye n'obubi bw'omubi buliba ku ye kino kitulaga nti generation curse teriyo kubanga emmeeme yonoona yefa era omwana bw'alikola ekyo ekimugwanira okukola yes kino kyekiraga generation curse nti teriyo lwakuba abooluganda bwe tusoma ebyandikwa tetubereka kwogera gye tuli wabula ffe twagala okuteekawo agambye nti awo aliyonoona emmeeme eyonoona yefa so taata bw'ayonoona afa luwe omwana bw'ayonoona emmeeme yefa luwe so bw'akola obutuukirivu aba mutukuvu kitegeeza nti bwakkiriza mu bwakatonda aba mutukuvu omwana bwakkiriza abeera nakkiriza mu bwakatonda aba mutukuvu taata bwakkiriza aba mutukuvu naye omuntu abaaganye emmeeme ye yefa kati kyova olaba nti tugenda ne tubeera ne tulowooza nti Katonda wo mu ndagaano enkadde yakyuka talinga ow'endagaano empya endowooza zaffe ze zaakyuka eri Katonda naye Katonda asigala nga ali omu amiina Katonda tatta era tagenda kutta lwakuba nti ab'endagaano enkadde okumanya kwabwe eri sitaani kwali kutono nga buli kirungi n'ekiri kyonna bakitikka Katonda oba baali tebamanyi so kati ekizikiza tekisobola kuvaawo okuggyako ng'ekitangaala kizze ekitangaala bwe kijja ekizikiza automatically kikola ki kivaawo so Kristo bwe yalabisibwa yaleeta okubikkulira okutulaga sitaani y'ani iwebale nnyo ekitaaliwo mu ndagaano enkadde tuli kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo bino byonna bye tubadde tuyigiriza bye tubadde tusoma byonna bitulaga kiki kye tuli kati
Yesu Kristo azze okutubikulira Katonda. Waliwo ekyandikibwa kye tugenda okusoma Yobu. Kati kye tusoma ennyo ne tumanya ne tulowooza nti ki Katonda atta. Yobu asoma bw'ati. Yobu 1:21 n'ayogera nti nava mu lubuto lwa mmange era ndi muwere. Ndi mwereere mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama yawa era Mukama yajjawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tukozesa olunyiriri olwe. Eyo bye yayogera si Katonda. Asi Katonda. Eyo bye yayogedde. Kubanga bwe tusoma ate mu Yokaana 10:10 etugambye nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Naye nze najja zibe n'obulamu era zibe nabo mu bungi ddala. Ekitegeeza Yobu wano alinga agamba nti Katonda oba mubbi yajja teyabba ate najja we balina ebyalibwa bitegeezezza ye Yesu yatukibikkulidde kino kyomubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza. Ye yajja zibe n'obulamu era zibe nabo mu bungi ddala. So ye yajja tube n'obulamu tube nabo mu bulungi ddala. Kati wano tucorrecting ekyawandiikibwa kiri ekiri mu Yobu. Ate era mu Baluumi 1:29 gambi kubanga ebirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. So ebirabo bya Katonda ekyo Katonda kyatuwadde blessings za Katonda ejje tuli ziri permanent zibeerera. Katonda talinga akavubuka kato kajja olwaleero leka kuwanire kabane kaga nti mpe ebyange. Kubanga ne Yakobo atugambye nti Katonda takola ki takyuka. Era Dawudi sawa egenze ziweddeyo. Dawudi ayogedde mu Zabbuli ey'ekikumi essula 5 agambye nti kubanga Mukama mulungi n'okusaasira kwe kubeerera era n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Ate oyo Dawudi yali mu ndagaano nkadde gye yayogeranga afunye okubikola empya. Kati abwe tumaliza n'ekyandikibwa ekiri mu Petero ekisooka essula esooka olunyiri 10 kye tugenda okumaliza nakyo. Okay, kansome Petero ekisooka yangendeyo essula meka? Petero ekisooka essula emu olunyiri lwa 10. Petero ekisooka essula emu olunyiri lwa 10. Okay, Petero ekisooka essula emu okuva ku lw'ekkumi paka ku lw'ekkumi ebyobulokozi obwo bannabbi abaalagulanga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne beekeenenya nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe birifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo bwe yayagala ng'asooka okutegeeza ebibonyoobonyo bya Kristo n'ekitiibwa ekigoberera olw'ekkumi nabo baabikkulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe ffe baweereze ebyo bye mwajja mubuulirwe kaakano bye tuwulira abo babuulire enjiri mu Mwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu bamalayika gye baali beegomba okulingiza. Kiki tuyiga wano nti ebyobulokozi abo bannabbi bye baalagulanga ebyekisa ekyali ekigenda okujja gye muli kubanga Petero yali awandiikira ebbaluwa yali awandiikira be baanoonyanga ennyo ne beekenneenya nabo. Kati awo tubala nti okutegeera kwabwe kwali kutono nabo beewuunyanga baayagalanga okumanya ekijjako okutulagula bino ebigenda okugaako mwoyo ki era kumaliriza kugamba nti ne bamalayika nabo beegombanga okumanya ebintu bino. So ekitegeeza nti ffe tuli bamukisa abali mu biro bino okubeera nti tulina omwoyo atwongera otugaziyiriza n'atubikkulira kubanga omwoyo wa Katonda omwoyo wa Kristo era ye mwoyo omutukuvu oyo ye mwatubikkulira
so yensonga lwaki twawula tuyiga okwawula endagaano enkadde n'endagaano empya nti ebyali mu ndagaano empya byali mu ndagaano enkadde byali bisuubizo byali bunnabbi ebiraga ki Kristo kyagenda okuba era Kristo bwe yatuuka yabituukiriza byaggwa kati omwoyo wa Katonda obwa Katonda bwonna butuula mu mukkirizo oyo akkiriza olwaleero ekitegeeza ebisuubizo ebyali mu ndagaano enkadde byatuukirira mu Yesu Kristo bw'obanga oli mu Kristo oyina ebisuubizo byonna obirina biri mu ggwe amiina naye kikwetaaga okusomesa endowooza yo okusobola okuba nti obitegeera so tolina kyolaakinga bikwatagana ku mwoyo n'ebyobwa Katonda Mukama yabituwa so kitwala abasomesa abategedde okutusomesa netuyiga netutambulira mu mulimu ogwo ogwaggwa kubanga kyetunoonya kyaggwa dda wabula tulina kukibikkulirwa netukitambuliramu okubeera abawanguzi abooluganda twagala obwebaza olw'akaseera ke mututte okuwuliriza ebigambo bino okusomesa kuno kukulu nnyo kubanga kwe kukuleeta okutambulira mu buwanguzi mwebale nnyo abali ku cyberspace abali ku Facebook, YouTube ne Twitter katujja kudda next week nga bulijjo wiiki Wednesday saawa 2 mu luzungu paka saawa 3 Thursday saawa 2 paka saawa 3 mukyala mbiru tusabire tuggalewo kitaffe omutukuvu Katonda omulungi yes taata olw'okugabana kuno kw'ekigambo kye tuva okugabana amiina okusaba kwaffe era kwe kukkiriza kwaffe eri abooluganda ababadde bawuliriza era n'abagenda okuwuliriza tyoyongere okumulisa endowooza zaabwe okufuna okutegeera n'okumanya bamanye nti kitaffe wajja dda n'otuukiriza byonna basobole okuba nti batambulira mu buwanguzi buno bwe watuwanguza taata tukwebaza olw'obuwanguzi buno taata tukwebaza olw'ekisa ekyobulokozi ekiri gye tuli era kwe kusaba kwaffe Mukama taata nti ekisa kino ekyobulokozi kyeyongera okunywezebwa mu bakkiriza bano basobole okuba nti batambulira mu kisa kino n'okuwangula n'okukola ekyo ekibagwanira okukola mu ggwe taata ow'ekisa taata tuyimusa bonna abo abanyigirizibwa mu kaseera kano Mukama taata nannyini eggulu endwadde abalina bye beetaaga tusaba Mukama taata oteekewo obugabirizi eri abalwadde tulagira endwadde okuva eri emibiri gyabwe ne tukkiriza amaanyi agawonya okukolera mu mibiri gyabwe eri abeetaaga Mukama tukwebaza olw'obugabirizi n'amakubo g'oggulawo n'enkola gy'oleeta ereeta okulaba obugabirizi okutuuka eri buli kinoomu taata tukwebaza ne wiikendi tugitadde mu mikono gy'oti buli kinoomu agiyitemu n'obuwanguzi olw'okumanya kuno okwategedde era n'okubikkulirwa okugenda kukula munda mu ye taata tukwebaza era tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina twagala okwebaza Diaspora TV thank you very much akaseera k'otuwa okubuulira ekigambo kya Katonda n'aba New Life n'abo tubeebaza omusumba Samuel Mutyaba mwebale nnyo akaseera ke mutuwa okubuulira ekigambo kya Katonda mujjukire nti Yesu akyafuga weekendi ebabeere ya mirembe be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.